Waita Churchill Center Guild President we Makerere mutabani wa chairman Nyanzi, and I was like I'm smelling something fishy. Nampulira waliwo ekitagenda bulungi maaso. Omwana ava mu family gye tusinga okumanya ffenna eyaba Centamu eya His Excellency Robert Kyagulanyi Centamu ne bamutikkira kuba Guild President oba n'abuwangula. Notalawawo mbeera yonna nti oba walaba His Excellency Robert Kyagulanyi Centamu ku mukolo gwe oba n'atamupostinga ne ngamba no waliwo ekitali kituufu. Nze nkimanyi president wange takola nsobi. Robert Kyagulanyi Centamu takola nsobi, teyapostinga gaayo ono, teyamupostinga okuva lwe bakwata chairman Nyanzi ne bamuggalira ne bamuta. Ebintu byakyuka. Chairman Nyanzi takomangawo ku kitebe wabula amawulire ge tusinga omulabako abeera mulwadde ku kitanda, naye omwana we bwe yawangulwa Guild President yajja na celebratinga naye, naye nga tewaliwo wa Luganda wa Nyanzi yenno mulala okujjako family ya Nyanzi ne mukyala we. And I was like, lwaki? Why? Ntandika okwebuuza ebibuuzo. Kati mwe abalwawo abategeerera ewala, abalwawo tegeera ebivumo ne bisukka obungi. Ne ngamba leero ze mpedde. Omwana wuuno aline mu bifaananyi ne Ssaabatemu. It is unbelievable. It is unbelievable. Ffenna tukimanyeyo family tetubonga nayo oba tutya. It is unbelievable. Tekikkirizika. Omusajja akutta Abaganda baffe n'abasiba. Emyaka 5 bwedduba Machete bali mu kkomera. Omwana wa Nyanzi ayinza tofuna ekifaananyi ne Museveni. How? Ekyo togenda kukimmatiza ne bw'onaavumwa ne bw'onaapemula togenda kukimmatiza. Bamachete ya siini myaka 5 bali mu kkomera. Omwana wa chairman Nyanzi Ssaabakunzi w'ekibiina ng'afuna bifaananyi na Museveni. Ogenda kimmatiza otya ekyo? Najja wano n'enjogera ebivumo byali binzisi. Ne mbagamba omwana ono nga His Excellency Robert Kyagulanyi Centamu takola nsobi. Apostinga n'abalala bonna abagibaani. Naye ayinza okugaana okupostinga omwana ono. Yali amaze omuzuulamu ekitali kituufu. Yali amaze okukitegeera nti omwana ono alimu ekitali kituufu. Togenda kuŋŋamba nti ono edit. Nedda ono si edit. Baganda baffe bawambibwa. Baganda baffe battibwa. Omwana ali ku bifaananyi afuna bifaananyi ne Museveni. Ogenda kukinnyonnyola otya ekyo nze nkitegeere? Yes, ogenda kukinnyonnyola otya? Wallahi president wange takola nsobi. Takola nsobi. Yadde post n'emu bweti. Yadde single post teyagiteekayo ku mwana ono. Olowooza lwaki yali baddagano teerayo omwana gwakimanyi nti mwana wa mukulu we n'agano teekayo posti ye. Newankubadde yali talikka koofiira nga yeesimbyewo nga independent e Makerere. Lwaki olowooza yaliganya omuteeka? Lwaki olowooza yaliganya omu? Yadde National Unity Platform, yadde n'abantu abali close ku president teri yateekayo omwana ono. Lwaki? Nze nali mmaze okkiraba ne ngamba omwana ono ate kasitolaba mu comment section nga abanyampi bakomentinga nga bajjudde mu comment section ng'omanya era tozikiza nga kasagola babanyampi nga bakulumba. Yongera bwongezi, yongerako muliro. Ne mbagamba omwana ono mwenna mukimanyi emiti emito gye giggumiza ekibira. Yes, waliwo abaŋŋamba nti afiiki oyo mwana muto muleke biki. Mwana muto Guild President e Makerere, mwana muto ava mu family ffenna gye tumanyi gye balwanyisa ekya n'eggulo ate nga baagala ogikosa ogipenetratingamu okuyisaawo agenda zaabwe ez'ebyobufuzi. Gw'oŋŋamba mbu mwana muto. Mwana gwe tewalifunye kifaananyi ne Ssaabatemu mukadde kano. Tewalifunye kifaananyi ne Ssaabatemu mukadde kano. Tewalifunye ekyo kifaananyi ogenda kukyejjusa obulamu bwo bwonna gwe mwana gwe. Tomanyi na kyokoze kya bulabe nnyo okufuna ekifaananyi n'omusajja oyo asinga obutemu mu nsi yonna. Yatta abantu ab'obwereere. November Masaka
nofuna ekifaananyi n'omusajja afaanagana bw'atyo bannange omwana ono namulabirawo omwana ono namulabirawo mu butuufu nedda wallahi nedda mbagala nnyo nayogera wano ku mwana ono gwe bayita Churchill Sentamu guild president we Makerere mutabani wa chairman Nyanzi, and I was like I'm smelling something fishy. Nampulira waliwo ekitagenda bulungi maaso. Omwana ava mu family gye tusinga okumanya ffenna ey'aba Sentamu, eya His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu, ne bamutikkira kuba guild president oba n'abuwangula n'otalawawo mbeera yonna nti oba walaba His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu ku mukolo gwe oba n'atamupostinga ne ngamba nno waliwo ekitali kituufu. Nze nkimanyi president wange takola nsobi. Robert Kyagulanyi Sentamu takola nsobi, teyapostinga gaayo ono, teyamupostinga okuva lwe bakwata chairman Nyanzi ne bamuggalira ne bamuta ebintu byakyuka. Chairman Nyanzi takomangawo ku kitebe wabula amawulire ge tusinga omulabako abeera mulwadde ku kitanda, naye omwana we bwe yawangulwa guild president yajja na celebratinga naye, naye nga tewaliwo wa Luganda wa Nyanzi yenno mulala okujjako family ya Nyanzi ne mukyala we. And I was like, lwaki? Why? Ntandika okwebuuza ebibuuzo. Kati mwe abalwawo abategeerera ewala, abalwawo tegeera ebivumo ne bisukka obungi. Ne ngamba leero zempedde. Omwana wuuno aline mu bifaananyi ne Ssaabatemu. It is unbelievable. It is unbelievable. Ffenna tukimanyeyo family tetubonga nayo oba tutya. It is unbelievable. Tekikkirizika. Omusajja akutta Abaganda baffe n'abasiba. Emyaka 5 bwedduba Machete bali mu kkomera. Omwana wa Nyanzi ayinza tofuna ekifaananyi ne Museveni. How? Ekyo togenda kukimmatiza ne bw'onaavumwa ne bw'onaapemula togenda kukimmatiza. Bamachete ya siini myaka 5 bali mu kkomera. Omwana wa chairman Nyanzi Ssaabakunzi w'ekibiina ng'afuna bifaananyi na Museveni. Ogenda kimmatiza otya ekyo? Najja wano nenjogera ebivumo byali binzisi. Ne mbagamba omwana ono nga His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu takola nsobi. Apostinga n'abalala bonna abagibaani. Naye ayinza okugaana okupostinga omwana ono. Yali amaze omuzuulamu ekitali kituufu. Yali amaze okukitegeera nti omwana ono alimu ekitali kituufu. Togenda kuŋŋamba nti ono edit. Nedda ono si edit. Baganda baffe bawambibwa, Baganda baffe battibwa. Omwana ali ku bifaananyi afuna bifaananyi ne Museveni. Ogenda kukinnyonnyola otya ekyo nze nkitegeere? Yes, ogenda kukinnyonnyola otya? Wallahi president wange takola nsobi. Takola nsobi. Yadde post n'embweti. Yadde single post teyagiteekayo ku mwana ono. Olowooza lwaki yali badde aganoteerayo omwana gwakimanyi nti mwana wa mukulu we n'aganoteekayo posti ye, newankubadde yali talikka koofiira nga yeesimbyewo nga independent Makerere. Lwaki olowooza yaliganya omuteeka? Lwaki olowooza yaliganya omuteeka? Yadde National Unity Platform, yadde n'abantu abali close ku